Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Bassebo ne bannyabo abatulaba ku TV yaffe eno eŋŋanzi 3 ABN tubalamusizaako nnyo mu Mukama waffe Yesu Kristo. Era twebaza Katonda kubanga atukuumye, atulabidde era abukeesezza nga tuli balamu. Erinnya lye ligulumizibwe nnyo era liweebwe ekitiibwa. Atukoze bulungi mazima ddala Mukama kubanga ffe baani okubanga tukyali balamu. So nga mazima ddala eriyo bangi abeebasse nga ffe naye nga bugenza okukya nga tebakyali balamu. N'olwekyo okubeera abalamu twebaza Katonda olw'omukisa okufaanana bwe gutyo. Njagala okutwala omukisa guno okukwebaza omulabi waffe okubeera nga weekuumidde ku TV yaffe eno eŋŋanzi. Mukama akuwe nnyo omukisa. Ate era njagala n'okukubiriza okutegeezaako n'abalala oboolyawo abatamanyi TV eno nabo basobole okubeera nga baganyulwa mu programs ezigenda mu maaso ku TV eno. Weewaawo, erinnya lyange nze Kwizera Lowell, akubuuzaako enkya ennungi bweti era akwaniriza mu programu yaffe ensulo ey'enkya. Saba Mukama atuweeramu ffenna omukisa nga tugenda okuyingira mu programu yaffe eno ey'olwaleero. Abalwadde, abafiiriddwa, abafunye okumozebwa kwonna okwa buli ngeri, twagala okubakwasa Katonda abasaasire, abayise mu mbeera yonna gye muyinza okuba nga muyitamu, enyigiriza obulamu. So ate nammwe mwenna abafunye essanyu, abafunye emirembe, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Nsinziira nno mu Seventh Day Adventist Church Gayaza, era nga gye nsinziira okujja okutuusaako obuweereza okufaanana bwe buti. Kankusabe nno omwagalwa atulaba tuweeyo okusaba nga tutandika obuweereza bw'olwaleero. Kale katusabe. Katonda waffe omukulu ow'ekitiibwa ow'omu ggulu, tweyanzizza nnyo olw'omukisa guno gw'otuwadde okubanga bukedde nga tuli balamu. Erinnya lyo ligulumizibwe nnyo era liweebwe ekitiibwa emirembe gyonna kubanga osaanidde. Twagala okusabira bannaffe abafunye ebizibu okuyita mu kiro, abalwaliddemu, abalwazizza, abo abafiiriddwako ab'emikwano n'eŋŋanda, twagala okubasabira. Mukama obasaasire, obayise mu kiseera eky'ekiyongobero kye bayitamu. Taata waffe ate abafunye essanyu n'emirembe, erinnya lyo lyebazibwe. Nga tuzze nno Mukama okweyongera okuyiga mu kiseera kyaffe kino era mu programu yaffe eno, saba Mukama obeere wamu naffe, otuyigirize, otuluŋŋamye, leka Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naffe atuluŋŋamye. Omulabe Sitaani yeeteeseteese okutaataaganya programu yaffe eno na byonna ebigenda okukolebwa olwaleero. Saba Mukama ogootaanye enkweze zonna. Beera munaffe Mukama, ogulumizibwe era oweebwe ekitiibwa emirembe gyonna, ate naffe tuweebwe omukisa. Bwe tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, olwaleero Mukama atuwadde omukisa ate ogw'ekyokuyiga ekirala ekigamba nti obujulizi bw'omukugu. Obujulizi bw'omukugu. Ekyawandiikibwa kyaffe ekiggulawo ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero tukisimbudde mu Zabbuli essuula 19 n'olunyiriri olw'omusanvu. Era nga wagamba bwe wati: etteeka lya Mukama lyatuukirira, erikomyawo emmeeme. Okutegeeza kwa Mukama kunywevu, okuwa abasirusiru amagezi. Kigambo kirungi. Agamba nti etteeka lya Mukama lyatuukirira, erikomyawo emmeeme.
okutegeeza kwa Mukama kunywevu okuwa abasirusiru amagezi. Cameron Todd Willingham bwe yawanikibwa ku kalabba mu 2004 ku myaka 36 egy'obukulu, waaliwo okubuusabuusa mu kyakolebwa ekikwata ku musango ogwali gumuvunaanibwa. Tewali n'omu yazuula kigendererwa kya kwokya maka ge era n'okuttiramu bawala be abato abasatu. Yalina obutakkaanya n'amateeka era n'abaali bamuvunaana nga bagamba nti tatu gyateeka ku mukono gwe ko n'ekifaananyi ky'abakubi b'endongo ekyakolebwa mu kyuma n'akiteeka ku kisenge maka ge, byalaga nti muntu omusosonkereza era omutemu. Naye weetegereze, agambye nti yalina obutakkaanya n'amateeka. Nga tugenda mu maaso, wabula obujulirwa bw'Omukugu bwe bwamatiza omulamuzi nti Willingham yagenderera okusaanyaawo bawala be abasatu. Omukugu mu kunoonyereza ku by'omuliro yasonga ku bintu eby'enjawulo ebyasangibwa mu ntuumo y'evvu ery'ennyumba ya Willingham eyasirikira mu muliro nti bikakasa okubeerawo kw'ebintu ebyayanguyako okukuma omuliro namuzisa mu bugenderevu. Kyokka ng'ebula wiiki nga ziizo okutuuka ku lunaku Willingham lwe yali agenda okuttibwa, munnassaayansi omumanyifu era omunoonyereza mu by'omuliro yaweebwa obujulirwa obwakozesebwa awonye omusajja okusingibwa omusango okuttibwa. Dr. Gerald Hurst yafundikira nti omuliro gwakwata mu butanwa era nti alipoota eyateekesa omusajja ku lukangaga lw'abagenda okuttibwa yeesigamizibwa ku ssaayansi omufumbirire. Dr. Hurst ne banne baali bamativu nti obujulirwa bw'Omukugu obwali bulumiriza mwami Willingham tebwali bwa kikugu ekiri awo. Si kyangu okumanya ani omutuufu era enjuuyi zombi mu kusala omusango zaalina ebiruubirirwa ebikusike mu birina okuvaamu. Kiyinza okulabika nti ne mu nsonga z'ebyeddiini tekyawukana nnyo. Abantu bangi, weetegereze, abantu bangi bagamba nti babuzaabuzibwa n'olw'amaloboozi amangi agali mu Bukristaayo era tebamanyi ngeri ya kusalawo ndowooza ki entuufu. Embeera y'emu eyinza okubaawo ne mu kkanisa, abantu gye basobolera okulwana okuzuula amazima ku nsonga eriko endowooza ezisukka mu emu. Eddoboozi lyokka eryesigika mu nsonga z'okukkiriza ly'eddoboozi lya Katonda. Amiina. Wulira, eddoboozi lyokka eryesigika mu maloboozi amangi mu nsonga ez'okukkiriza ly'eddoboozi lya Katonda. Olumu Yesu yayanukula ekibuuzo ng'abuuza ekibuuzo kino: kyawandiikibwa kitya mu mateeka? Yesu yabuuza nti kyawandiikibwa kitya mu mateeka? Osoma otya? Luka essula 10 olunya olwa 26. Pawulo yawandiika nti buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunya olwa 16 w'osanga ebigambo ebifaanana bwe bityo. Endowooza zaawukana okwenkana n'abantu abazirina. Abagoberezi ba Yesu batunuulira Bayibuli ng'omusingi ogw'okukkiriza. Ekigambo kya Katonda kye kirina obujulirwa obw'Omukugu. Amiina.
agambye ekigambo kya Katonda kye kirina obujulirwa obw'omukugu, ekitegeeza nti Katonda ye mukugu asembayo ku nsonga zonna ezikwatagana n'okukkiriza. Omwagalwa atulaba era atuwuliriza, weetegereze ensonga zino. Okusookera ddala, omukulu ono gwe twogerako Todd, ayitibwa Cameron Todd Willingham, yalina obutakkaanya n'amateeka. Yalina obutakkaanya n'amateeka. Era kye kyamuviiramu n'ebizibu n'okutuuka ku ssa ery'okwagala okumuteeka ku kalabba. N'olwaleero abantu bangi tebakkaanya n'amateeka okufaananako n'omwami ono Todd. Bangi bagamba nti amateeka agaavaawo, abandi bagamba nti gaakomererwa ku musalaba, n'olwekyo tegakyetaagisa, n'embeera endala nnyingi. Naye olunyi lwaffe olw'okujjukira tolwerabira lugambye ebigambo bino. Lugambye nti etteeka lya Mukama lyatuukirira, erikomyawo emmeeme. Amiina. Okutegeeza kwa Mukama kunywevu okuwa abasirusiru amagezi. N'olwekyo omwagalwa ampuliriza era ndaba, etteeka lya Mukama gamba nti amateeka ga Katonda matuukirivu, era nga kitukakatako buli muntu okugatambuliramu, kubanga matuukirivu nga eyagatuwa Katonda naye bw'ali omutuukirivu. Etteeka lya Mukama lyatuukirira, erikomyawo emmeeme. Etteeka lya Mukama bwe libanga bwe lityo bwe liri, olwo abagamba nti amateeka oba etteeka terikyagasa, terikyetaagisa, si be babeera baliko obuzibu, kubanga etteeka tuukirivu. Amateeka matuukirivu. Mateeka akigenjogerako ge mateeka 10. N'olwekyo amateeka ga Katonda matuukirivu nga Katonda nannyini kugateekawo era naye bw'ali omutuukirivu. N'olwekyo buli mwana Adamu, buli muntu yenna kavunaaba nga muntu, alina okutambulira amateeka gano. Kyewuunyisa nti abantu bangi abagamba nti amateeka gaavaawo, gaakomerwa ku musalaba, tegeetaagisa, bo batambulira mu kisa. Naye bw'omubuuza nti singa obadde ng'opaakinze wali emmotoka yo ne bagibba n'osanga bagisimbudde bagibbye ne bagitwala, wandiwulidde bulungi? Ajja kugamba nti nedda. Era abaffe bw'omubuuza nti singa mukyalawo oba omwami wo bamukutwalako, wandiwulidde otya? Wandiwulidde bulungi oba bubi? Agamba nti nandiwulidde bubi. N'olwekyo amazima gali nti abantu bangi naddala bannaddiini abagamba nti amateeka gaavaawo, baba balina kye beerimbiseemu, baba balina kye beekweseemu, emabega waabwe wabeerayo ekintu ekirala. Kubanga teri muntu yenna ayinza kugaa nti obubbi kirungi, teri muntu yenna asobola kugaa nti obwenzi kirungi, teri muntu yenna asobola kugamba nti obutassaamu bazadde kitiibwa kirungi. Naye abantu bangi bwe bagaa nti amateeka gaavaawo, babaako amateeka ge balwanyisa mu mateeka gano 10. Era nga amateeka ago emirundi egisinga obungi mateeka 2. Etteeka erimu lya kusinza bifaananyi, ate n'etteeka eddala lyerya Ssabbiiti. N'olwekyo amateeka ag'abiri galina abangi be gakosa. Kale nno nga mu kifo ky'okugamba nti ffe tulwanyisaga n'abiri, balina kugambira wamu nti amateeka gonna gaavaawo.
so nga ate Yakobo agamba nti bw'omenyako etteeka limu n'amalala gonna oba ogamenye. Kale no tusaanye okwetegereza n'okwegeneza nti etteeka tukuvu, etteeka lya Katonda lituukirivu. Ffe abantu ffe tuliko obuzibu. Amateeka tegatulokola, naye amateeka gatukulembera okututuusa eri Yesu Kristo omulokozi waffe. Era amateeka okugatambuliramu n'okugakwata tekitegeeza nti mwe muli obulokozi, naye kussaamu Katonda kitiibwa n'okubeera abawulize gy'ali, kubanga ayagala tugatambuliremu. N'olwekyo omwagalwa andaba era ampuliriza, saba twegendereze nnyo omusajja ono Todd Willing. Tutegeezeddwa nti yalina obuzibu n'amateeka, yali takkaanya nago, era ekyamuviiramu bizibu byereere. Kyova olaba nga bannaddiini abamu olw'okugamba nti amateeka tegakyetaagisa, nabo kibaleetedde ebizibu ntoko. Kibaleetedde ebizibu ntoko, bw'osanga nga nabo beenyigidde mu bukumpanya bw'ettaka, kyokka nga bannaddiini bakulembeze banzikiriza. Obawulira nga bali mu kugujubana n'ebintu, obawulira nga bakumpanya ebintu by'abantu, obawulira nga bali mu kutwala abakyalo oba abaami b'abalala oba ab'abagoberezi baabwe, lwakubanga etteeka baganya oddisaamu ekitiibwa, etteeka lya Katonda. N'olwekyo amateeka matukuvu, etteeka lya Katonda lituukirivu nga kalituwa Katonda yennyini bwali omutuukirivu. Newankubadde nga kituufu nti amaloboozi, ensonga endala, newankubadde nga kituufu nti amaloboozi mangi okuva mu Bakristaayo, ne kiviirako abantu bangi okulema okusalawo wa gye bagenda, nzikiza kyeyina amazima, naye tukitegedde nti omukugu omukulu era asobola okutubikkulira byonna n'okumanya amazima ye Katonda. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.